Mukyala w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Babi Itungo Kyagulanyi aguddewo essomero. Nze Itungo Barbara Kyagulanyi. Mu mawulire agaliwo assanyu jerere omukyala Barbara Itungo Kyagulanyi bw'atyo aguddewo olunaku leero essomero. Wabula we twogerera mu mawulire amalala si malungi mu Bassentamu, Michael Mukwaya Mickey Wine muganda wa Bobby Wine ono ye wakuteekebwa mu nkomyo bw'atasasula miliyoni eza Uganda 3.2 kati amawulire mangi nnyo ge nkuleetedde olunaku leero. Wabula nkusaba njagala ulize bunnyo era nkusaba asooka olaikinge kati nsooke nagaliwa Babi oba Mickey Wine kati kansoke na kati ne Babi. Babi bebamu ku bakyala mu ggwanga la Uganda abeetaaga respect era nga kino azze akikola okuviira ddala emabega eri nti azze ayina home, azze ayina ekibiina ekiyamba abaana abawala okusingira ddala n'abaana bonna general okutwaliza awamu. Olunaku leero akoze ekintu oba oliawo abantu abali mu positions ez'enjawulo anaddala abalina obusobozi kye basaana okuba nga bakola. Aguddewo essomero erisingira ddala okuba nti oba oligenda kuba nga lisomeseza ddala omwana oyo atandika oyo omwana ow'omuntu wa wansi era nga Barbara Itungo mulimu guno akoze bulungi. Nkusaba soka omulabemu nzije nkwe ebya Mickey Wine ali mu kattu. Kigalya Infant School lisangibwa Wakiso Kasengejje. Abaana bano bave waka nga mbayigiriza okusiba engatto. Wano ne tubayigiriza nti kibaliga afaanana bw'ati n'engatto entuufu zifaanana bwe ziti. Agamba nti essomero lino ligenda kuyamba nnyo abazadde abaagala okugenda ebweru kyokka nga tebalina we baleka baana baabwe. Tweyanza nnyo okusasula school fees mu budde n'okutererera ku baana bano nga tubabaddiza. Ndabye nga Mwami Balinda, Ssebo Mwami Balinda nsabojjeko wano. Ndabye Mwami Balinda ono nga atunnyonnyola letters eziri mu linnya Tegalya. Kigalya Infant School lyatandikiddwa omukyala munnamawulire ate nga musomesa Nakubulwa Diana abandi gwe bamanyi nga Diana School Girl. She's not here as a celebrity, no. She's not here as a public figure, no. She's here as a friend, a fellow warrior, and a true sister in purpose. Ladies and gentlemen, please rise to your feet with warmth in your hearts as we welcome the guest of honor for today's occasion, Mrs. Babi Itungo Kyagulanyi. Kigalya Infant School lirina abaana ba daycare, kindergarten, nursery kw'ossa ne primary. Nga tuvuddeyo eyo Mickey Wine Michael Mukwaya musajja mukulu ono nno bebamu kubadda ku Bobby Wine awo wansi naye nga wetogera agenda kubanga asavingibwa. Yavaayo n'akola oluyimba olwali olwa Ragadi lwe bayitanga Nkuguddemu oyagala cash. Oluyimba Ragadi lwe yakola mu mwaka gwa 2004. Oluyimba oluno lulina emyaka 21 era nga musajja mukulu Dan Ragadi, Dan Kazibwe yasobola okubanga aluteekawo ensi n'esobola okubanga obulya wadda luperforminga emyaka 21 egiyise. Oluyimba luno omukulu ayitibwa Mickey Wine teyasobola kubanga agenda afune olukusa oluddamu oluyimba lw'omukulu ayitibwa Dan Ragadi Gidda era ono yasobola kubanga oluyimba lwe yakola mu BTM mu bigambo bye bimu yalutuuma Zwena nasobola kubanga yaluddamu ewatali consent ya musajja mukulu. Kati musajja mukulu mu kiwandiiko kyayise mu bannamateeka be aba MDG and Advocates bano nga be bakwasaganya ensonga ze ez'ebyamateeka bagamba nti omusajja ayitibwa Mickey Wine wakusasula emiliyoni za Uganda 3 oluvannyuma lw'oku infringinga copyright law oba okuyisa olugaayu mu tteeka lya nannyini kiyiye ate nga musajja mukulu akyali mulamu. Wetwogera Michael Mukwaya Mickey Wine muto wa Bobby Wine ali ku muyiggo lwa kukozesa bintu bitali bye era nga musajja mukulu yeetaagira ddala essaala ez'enjawulo. Otherwise Ragadi agamba nti gwe nja kuteekayo, sigenda kwebuuza ku muntu yenna, nja kuteekayo era bajja kuba nga bakugjeeyo oluvannyuma lw'okukozesa ebitali byo era kya lesson y'amannyo. Kati ge mawulire ge tulina olunaku leero olina information nayo nkulu nnyo bannankyukakyuka musembere ate bino bibakwatirako ddala. Mu mawulire ge tuyinawo balooya balagaddi bafulumiza ekibaluwa kye bakuntumye bagenda kusuwinga Mickey Wine olw'okuddamu akayimba ka Lagaddi
nga taweereddwa lukusa kano ke yatuuma Zuwena oba nedda nkuguddemu oyagala ssente olabika tonjagala. Emabegakaawo gye buvuddeko navaayo ne mbagamba nti omusajja ali eri awera Nkolokoto ambulance ayita Mickey Wine batuule ku mmeeza emu n'eraga ddi boogere balabe engeri gye basobola okugonjoolamu ezo ensonga. Mickey Wine kyataawuliriza kati olunaku olwaleero bagamba bagenda bumusuuwinga era bafulumiza ekibaluwa oba si kyekyo agenda kuwa obukadde bwa Uganda 3 obukadde 3 kubanga bagamba nti oluyimba lagaddi yalufulumya mu 2024 okuva olwo oluyimba lubadde nga lutambula kati balaba lwaki Mickey Wine alutataaganya. Mickey Wine bagenda musuuwinga teego nagali mu nkuubo. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. NRM ekindese kopisa mwezi z'okubategeeza n'okubajjukiza nti bantu bangi ab'NRM bazenga bagamba nti Nuupu ekolera NRM era nga bagamba Bobi Wine akolera Museveni nga bagamba nti Bobi Wine ali mu bizinensi kakaliwo nenza okubategeeza nti ab'NRM mwesumuliddeyo gwa nagamba nga bizinensi yammwegwa bizinensi yammwegwa kati bali mu kusunda tebalina ssente kyokka abantu abalala bali mu kuwaayo mmwe tetubalaba. NRM mbategeeza nti mwe banyini bizinensi muli eno musirise temutwala ssente kyokka batali banyini bizinensi bali mu kutwala. Batumye mbategeeze nti banaye mutwale ssente mu bizinensi yammwe oteera bizinensi egwa kubanga buli kye bagamba Bobi Wine akolera Museveni era Nuupu NRM ate ab'NRM abantu bali mu kuwaayo ssente mwe tubalaba muzitwala kiro kuno mukozese kuno omukisa mujyewo propaganda ssente muzirete misana kiyambeko n'abantu okumanya amazima nti ddala Nuupu bizinensi yammwe mazima. Nsaba mutegeeze bonna bekikwatako abanene mu NRM ab'NRM mwenna mu ggwanga mwesitule mutwale ssente ku kitebe muteeke mu bizinensi kubanga kati lwaki abantu abalala babatera ssente mu bizinensi nga batemuteekamu. Tubasaba abanene mu NRM bachairmani ministers mwe n'abenale mutwale ssente ku kitebe eri ku NUP mu bizinensi yammwe ng'abantu bagamba nebo mbate mukikoze kigenda lekawo ebibuzo bingi abantu bagamba nedda era ikasi bizinensi yaabwe bulijjo bagiwaayira okitegeera abantu bagenda sigaza abantu bagenda kubuuka bannange ab'NRM bomba temututte ssente abantu bagenda kubuuka bagambe bulijjo bawaayira balowooze nti ab'NRM abamu babalimba babawaayira bayaaye nedda bannange bebekulu kozesa kuno omukisa okunge abantu mutwale ssente ku kitebe tuwulye nti kyekiriwo nti NRM egenze ku kitebe kya Nuupu newaayo biliyoni 3 awo abantu bajja kumanya nti kituufu bannange no bizinensi yaabwe naye kati musirise bizinensi yammwegwa abantu bagikwatiridde kuba kati olaba abawaayo abasinga ogeruka abanaku abali mu kuwaayo ababooda abatakisi abalimi abageto abalalu ate mmwe abalamu banyini bizinensi musirise temulina kyemuli mu kuwaayo bale embeegayiridde NRM mukwate akasente mukaweeyo awo naffe tumaye nti bizinensi yammwe naye bwe mutakikola nze NRM ndi ku mutima bwe mutakikola NRM abantu bagenda kuseka bagambe muganda wange yagamba muganda wange yagamba muganda wange Uganda